po jako akawuwo nga bwe bizza biwulikika nga bwe waliwo obubinja bw'abagoba boda boda batandise okukola effujjo n'okukola obweddiimo ku mmotoka z'ebitongole ebya gavumenti mu bitundu bya Kampala n'emirirwano n'ekigendererwa ekyokulaga okwemulugunya eri gavumenti olw'okulwawo okubata okudda ku mirimu gyabwe. Bino nno abatwala abagoba boda boda okuva mu Century Boda Boda and Motorcycle Association babisambaze ne bagamba nti ababikola Ssebagoba boda boda nga Charles Ndugwa amyuka ssentebe w'ekibiina kino bwannyonnyola abantu bennyini be mwalabye ku makubo babe mwakute nga beekalakaasa nga beesibye enjegere abo si ba boda boda, abo si bavuzi ba boda boda, wabula waliwo abantu abalala bali ekintu ekyemabega nga siffe. Ono agamba nti okusinga okubawaayiriza n'okubakonjera ebigambo bye batakoze waakiri bakkirizibwa okuddamu okukola bagende mu maaso n'okuyimirizawo famire zaabwe. Tusaba mutukkirize tudde ku luguudo tukole. Bw'otunuulira takisi ne baasi ze mwayimbula ze mwata bayingirira mu mulyango gwe gumu teri gufuluma, bayingirira mu mulyango gwe gumu ate era mu bafulumira. Kakati ate bw'otunuulira boda boda etwala omuntu omu tulaba nti waliwo obutali bwenkanya. Ono mu ngeri y'emu asabye n'abagoba boda boda okubeera abeegendereza eri bannakigwanizi ababakozesa mu buvuyo bw'ekalakaasa nti babeegendereze kubanga bayinza kubasuula mu ntattaano babalekerera. Nkimanyi mwenna muli banyiivu, nkimanyi buli kimu musobola okukikola kubanga tulina obusobozi ate era tulina obulumi, wabula tusooke tulindemu era nga pulezidenti bw'agamba tuswaze abo bennyini abaagala tukozesa ensobi kubanga sikkiriza kati munnabyabufuzi kujja kukozesa ng'ogenda eruzira abaana bo boosobadde olina chansi ng'osobola opeetikkira oba oliawo amanda n'ogenda opakasa ew'omuntu ne weetika ekifuluusi ekasubi ne bakuwa 50 oba singisa 1000 n'ogenda ogulira abaana ewaka ekyokulya. Yisaabirye Bumalu ng'ono ye ssentebe w'abagoba boda boda mu Gombola y'e Makindi agamba nti tamanyi bantu bano gye bava okukola obuvuyo buno era nga bateebereza nti bandibanga bakozesebwa abantu abaagala okutwala omulimu gwabwe n'ekigendererwa ekyokubafiiriza naye nga tewali mugoba wa boda boda ayinza kukola bintu nga bino. Tetumanyi bantu abo gye bava wabula tuteeberezebwa okuba nti waliwo ebibinja by'abantu abaagala otwala omulimu gwa boda boda ng'amakampani ze mu ndowooza yange entono mu kuteebereza. Mu ngeri y'emu n'abakulembeze abalala ku ludda olw'ebyobufuzi be tosobodde okugerako nabo bawakanidde abagoba boda boda bano nga bagamba nti bandibanga waliwo ababalimirira empindi ku mabega abaagala omulimu gwabwe gusaanewo nga bayita mu kukola ebikolwa ebyekko ebisiga ekifaananyi ekibi eri abantu bano abalala bannannyini mulimu guno nga kansala Isaac Sali Keith bw'alambuludde. Manyidde ebintu birimu oluusi ebuzibu wayinza okuba nga waliwo oluusi agezaako okuvumaganya ababoda boda nti ababoda boda bali so violent kubanga nze okusinziira ku baana baboda boda nze benakamiitinga buli muntu anenya n'agamba nti abantu bagezaako okutulonera omulimu gwaffe. Haji Swale Tibamwenda ng'ono ssentebe w'ebuwanika ekisangibwa mu Kisenyi mu Kampala Central agamba nti okusinga okulumya abagoba boda boda bano nga babagaana okukola waakiri bagunjeewo enkola esoboka ng'ewa omwaganya aba boda boda okuvuga abasaabaze awatali kwesiiga bulwadde bwe kiba nga kye kimu ku bintu gavumenti byesimbidde kuli. Wabeewo embeera esobola okuyamba omutuuze gwe baweese ku boda boda nga tasobola kufuna buzibu okuva kuono amuweese oba ono aweese nga tasobola kufuna buzibu kuono bwaweese. Singa wabaawo embeera efaanana ku bwetyo lwaki tebavuga boda boda zaabwe. Salongo Isa Katongo no munnabyabufuzi okuva mu Kampala Central naye akubidde omulanga bekikwatako okuvaayo bagonjoola ekizibu kino ekisuza aba boda boda nga tebeebase olw'okubulwa ekyokulya oluvannyuma lw'okumala akabanga nga tebakola n'okutuusa essaawa ya leero. 90% emirimu gya boda boda kutambuza basaabaze si migugu. Emigugu tegikyasobola kutambuzibwa ng'oguddewo takisi, ng'oguddewo emmotoka ez'abuyonjo zikola buli muntu ebitereke byabyetera mu motoka takisi. So boda boda zikyali. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.